is in stereo. Bahakas mune bajikwata musinde kyengenda bakolera ate nga batudde. Ekisingo kwewunya abali mu kwatinga video batudde kwennyini balaba. Wembagambira ati blend za manke era entegera yabwe enzibu nnyo. Kati ndawo sigenda kusukka olwo kubate mazoba buzaako. Kati njagala genda ku katundu mbake nateeka one day ndio kengende ku kigwaro gye nakyo nkimaliriza bulungi nnyo. Alright. Mukanyomero kano kentandika nga sinagenda ku kigwaro gye. Njala tegeeza bannayuganda mwenna buli omu gy'oli ng'oyagala ensi yo. Muludde mu Uganda gye mumanyi nti Uganda ensi yammwe. Katonda gye yatuwa n'emikono ebiri. Erimu zaabu na buli kimu. Gy'osobola okunywa amazzi nga togafumbyeko n'owangala ebbanga lyonna. Naye nga muludde mu kipooli ky'okulimbibwa n'okumibwa information mu Uganda nga ne TV radio station zonna zibawa information enfu. Okuba nti kati zikolera kampuni y'Abanyarwanda bajja okuwamba eggwanga. Njagala okubebaza nti mukyatya kwogera kigambo Banyarwanda. Luli mwali mu kitya nnyo, simanyi kino no, ekintu kyogere nga bw'okimanyi kubanga mwali bataddeko ekintu timukola tribalism kubanga bano abantu baali beekweka mu ddiba nti Bannayuganda. Naye bwe nabajjaayo ne mbasunsula buli omu n'abategeera. Nabali bennyini Abanyankole bagamba nedda bano abantu baatuukako bwekosi Banyankole basajja Banyarwanda. Era ndi musanyufu nnyo okuba nti mutandise okujja ekifaananyi kino mukiraga abantu bamu nti bajja kusaanyawo eggwanga lyaffe. So media z'omu Uganda zonna nga muziraba essaawa zino. Zonna zasasulibwa tesobola bawa information babawa nfu okujjako otteekako program ezibasiba amaaso n'okubajjako okutegeera kwamwe nga bulijjo. So nno ye embeera njagala mbagambe nti temwesiga media za Museveni, temwesiga media za Uganda, temwesiga bannamawulire abamu bafu. Temwesiga na buli mutise kindomu yonna akugamba information enkuba nfu. Abantu abasinga obungi basasulirwa dda okulemesa information okutambula n'okuba ebintu ebifu. Yensonga lwaki nti omuntu bw'ajja ku mulyango n'akugamba ekintu ky'otategeera sooka weebuuze. Tokkiriza kukola kintu oba kola kintu kyonna nga tomaze kwebuuza. Olina olukusa olugaana okugenda mu kintu kyonna oba mu ndagaano nga togimanyi. Olina olukusa olubuuza omuntu ovaawa. Olina olukusa olubuuza omuntu gwani. Olina olukusa olutegeeza omuntu ojjidde mu kiti ki. Si buli gwolaba nti ayogera olulimi lw'omuli mu kitundu kyabeera mu nnansi. Tukizudde nti abasajja bano baatendekanga abantu baabwe ne bateekawo kubateekateeka okujja okuba nti bakola ekintu kye bayita okubuzaabuza n'okulooza nti bano abantu betuli mu bannansi so nga ate misegula gyennyini ejjajja okusenga okutwala eggwanga. Awo nno bwe mba nga maze okuva mu katundu mbaako ngenze ku kiggula luggi kya leero. Balina okunywa ku mazzi. Ekiggula luggi kya leero kigenda kuva mu katundu mba ke tuyita nti omweyogereze takusuuza kayanzi. Kiggwayo kitya? Omuntu bw'akugamba nti omweyogereze takusuuza kayanzi aba akutegeeza nti abantu bangi nnyo baliwo kulemesa na kwogera. Nti oli bw'akulaba nga gw'olina ky'oluubirira ekinene agezaako nnyo akusika ekitogi oba akusiiga ettoomi omuntu asobola nti omuntu oyo mukyamu. Kati nganze bwe namanya nti Uganda entandikwa yaayo okuva mu bakoloni baali bazze okufuga n'okutwala eggwanga Uganda naddala Buganda. Baakozesa nnyo ekigambo kya buzaabuza yawula ofuge n'okuba nti baatuteeka mu mbeera tebatukkiriza kumanya buvunaanyizibwa waffe mu nsi gye tulimu. Kino kidda ku ki? Essaawa zino ebigambo bingi byogerwa naye nze okusinziira ku rekodi ze nnina ne ze nsomyeko nti omuntu nga anaakutwalako ky'olina akozesa omuntu yennyini akuli ku lusegere yamuwa information entuufu yambuulira gwe kyokola obudde bw'otambula wawoolaga kikyozaako na buli kimu n'akimbuulira bulungi nnyo olw'okuba nti ono gwe bakozesa okukola ekintu ekyo aba akimanyi nti agenda funamu muntu oli amusindisa okukola omulimu ogwo y'ensonga lwaki bannaffe batulyamu enkwe okuva ku ntandikwa olwatwafuna independence oba okuva bakoloni bwe bajja okutwala eggwanga Uganda nti abantu bano bo babakozesa okufuna ekinene gwe weebuuze nga sinagenda kulambula nsonga zino weebuuze lwaki abantu abamu mu Uganda ne Buganda abatali balangira n'abambejja bafuna amataka amanene agali mu miles and miles olw'okuba nti abazungu babakozesa okunyigiriza Obuganda mu ndagaano ezimu abazungu nti gwe tujja kuwaako kino gw'osirike oleme kwogera kino kyokka nga jjukira abantu abo bonna abasajja banene abakazi be baali ku ssente za Buganda eyabasomeka ku ssente zaabwe ku ssente za Buganda okusoma amateeka okusoma ebyobufuzi okusoma ebyenfuna Buganda yakutuuza abantu abo kati y'omuzungu bwe yajja n'abalaba nga bankizo bategeeramukko n'abaawula ku bantu n'abaawula ku bantu baabwe so nga ate baasigibwa Buganda okuba nti bakola obuvuyo ku bo y'ensonga lwaki mulaba abantu balina amataka amanene baagafuna ku lw'abazungu
ng'omusingo oba ng'ekyoja mu miro okuva mu nsi yaabwe okuva mu bantu baabwe basobole okuba nti babazungu bayisaawo neyo seriti bahabula tabasema mutano wakali kizinsiya tumezeze bisanga bisibe naye kyennyini kyakozesa kankwata abaganda abamu mbawe sente bavume baganda bannaabwe bali mu Kabaka olukwe ye Museveni ayiseewo kyayisa kubanga baagala gaggawala okusinga baganda abalala omuganda si muntu omu obuganda bantu abakuŋŋande wamu okufuna enzikirizeemu endowoozeemu mu buwangwa n'ennono okuba nti bakulaakulanya ensi yaabwe kati gwali eyo aweebwa akakadde aweebwa obukadde okujja okutataaganya program okujja okuvuma n'okutyobola amanya g'abantu olw'okuba nti Museveni abawa ssente nga tayagala information efulume bambi mukootakoota mu gaalumonde musiga ku lwazi ate nga n'olwazi lukyafu tekuli kigenda kuddako ffe twajja tetugenda kuddayo buli muntu asuubira okuba nti bagenda mukozesa ng'akalogoyi okusaanyawo Buganda olw'okuba temwagala kwogerwako eyo sisitimu yaggwawo sisitimu eriwo mpya kyenvudde nkugamba nti buli muntu ali ku mulamu gw'okwogerera Buganda n'okwogera okwagala ensi yo n'okubuulira abantu temukyayagala temutya ngera ko bazannyo ekitiibwa Kasujjulubinga eyavaayo gye buvudde katono n'ayanjala buli nsonga yonna eyali mu ddiiro eyali ebuzaabuza abantu era abantu ndooza mwategeera bulungi nnyo message ya Kasujjulubinga gye yategeeza kuba abantu bali baza ali Lumbuye bayogera ebintu byenjogera mbimanyi mbitegeera bulungi kuba ndi musajja Muganda nakuzibwa bajjajjange abalwanira Obuganda mpaka olwaliro kati gwali ebuzaabuza ng'afukaanaaba kubanga bakuwadde akasimbi ekyoja mu miro otandike okudifendinga ensobi ezigenda mu maaso mu Buganda ngamba weesimidde bunnya kubanga ekiri atabala kyekirya n'asigadde ewaka gwe kwata ensimbi ozikavule naye ekinaddako ojja kiwulira ng'ensi omaze ogitwala nga ne wooli oba tokyasobola kwegekawo luba awo nno nga sinavaawo bulungi nnyo njala okusooka okubaza omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform era omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ssebo obubaka webale butambuza bulungi era abantu babuwulidde bulungi nnyo era nga ababuuzibuuzi b'ebibuuzo abasindikibwa state okubuuza ebibuuzo ebitakwatagana ng'empale za Museveni bakubuuza ebibuuzo nti owaayo ebintu nga bya bbeeyi wazzeemu ekibuuzo ekirungi nnyo nti bwe mutaasituke ebikyalinnya ate buli muntu ajja kirozaako yabadde enziramu nnungi nnyo ayina amaaso n'ayina amatu awulirize bulungi atannategera ajja kwekkaanya bulungi nnyo nga takyasobola okufuna otuzzi otw'okunywa okwemalako enkalamata wadde okufuna eky'okuzza eri olubuto bwe mutaasituke kubanga mulowooza nti abalina obbakolerera ye Kyagulanyi Ssentamu mwekennyini tugamba nti agali amuge galuma ennyama kati bwe mubanga mweyawudde kitegeeza tewali kigenda kuliibwa oba tewali kigenda kufunibwa kati mwe mugawumbire mugatuulire mujja tegeera ekituufu kyeki kubanga ye Museveni kyasinga okwagala kwatako abatono bagaggawaze oddire abangi obanyigirize ng'okozesa bali abatono olyoka ofuna ekyoyagala ekyo nno kyekibadde ekiggula lugi kyaleero nkifundikidde bwe ntyo nga njala kutandika vidiyo y'olwaleero bulungi nnyo video y'olwaleero bulungi nnyo njala gitandika nga tuddako kemabega kubanga njagala mbalaga ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo saagala bariisa mbazzeeyoko ku mukulu ono Yoseti bahabula otabasiba mutano wa Karekezi bwe yali ng'ali ku mukolo ogumu ne muganda we kennyini bwe basibuka mu nsi emu gwe bayita omugenzi Abyalimaana gwe yasuubiza nti oyo wolokoso teri muntu asobola kujja kulumba mu nsi yo era bulungi nnyo ndowooza kansoke pozinge mukansoke mbajjukiza Yoseri akozesa omuntu akuliraanye y'okufuna kyayagala Yoseri kuva dda ayogera ekigambo oyina okiwuliriza bulungi nnyo kuba oba akyogedde aba akitegeeza kitegeeza nti Yoseri bw'agamba nti agenda NAKACWA muteegere mu nnyendo Yoseri bw'agamba nti agenda Masaka muteegere Luweero kubanga ebigambo bye aba abitegeeza ate aba abisimbakisira ekyokuwummuzaamu ku mission eba eriwo kitegeeza nti aba teyeerabidde aba agenda kutuukiriza nziziro nye nga mbagamba nti enteekateeka namutayike y'okujja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri n'okusaanya Obuganda eri mu jjiya nga bakozesa abasajja abatudde Mengo abasajja abakulu n'abakazi abakulu kubanga babawa ensimbi ne batula mu meeting ez'okusaanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mujjukire nti Museveni agenda bawa ensimbi ezo okubeera mu nkwezijja w'empologoma naye ate agenda kumala namwe abajja okubanga ajja kubamanyi nti muli ba Yuda Yesikaliyooti Yuda tebamwesembereza w'oliridde mu Muganda munno olukwe ate Omunyarwanda azze okuwamba obuwambi kitegeeza kyokoze Kabaka essaawa zino ojja kikola ne Museveni nga waliwo omuntu omulala azze okukola ki okumuggyawo kitegeeza tajja kwesiga kyofuna ye bw'aba akola ensonga ze akyogera n'akirekaawo kati mwenna abali eyo abaweerwa ensimbi nga muli ku mitimbagano muvuma Lumbuye mukola kisibalinaako buzibu kubanga muli Baganda
nandisuubidde omuntu yeke yandibadde anvuma yandibadde Munyarwanda eyajja okuwamba ensi Uganda oba Buganda so si muntu alina linnya Uganda so si Munnayuganda kubanga omusajja gomulwanirira musajja Munyarwanda omusajja gomulwanirira ajja kusaanyawo Buganda kyokka Abaganda bagatuulidde bagawumbidde n'amatu bagaggadde baganya okutegeera ensonga zino ebigambo bino Yoseri azabyogera nga mulowooza wa kusaaga ekikulu kiri ndi nze ne bumunaanvuma naye ng'ensonga yange gusse nti ntaasa Buganda ne Kabaka wange ekyo mumala biseera kubanga baagala okutta Kabaka bali mu Buganda amanya balina ga Kiganda bibatunze ettaka lya Buganda buli kimu bakyonoonye njagala mbazanyire vidiyo yalira mu 1993 nga Museveni agamba omugenzi Abyarimaana nti va ku ŋŋambo ezibungeesebwa nti ngenda awabayekera bava mu Uganda ogenda okulumba ensi yo mbabuulire ki ekyaddako oluvannyuma njala kabazanyira bulungi nnyo mukategeere toza kansoke nzijeko ettaala yange eno mbazanyire vidiyo eno mugiwulire bulungi nnyo omukulu ono bw'ati bwe yayogera circulated by people who are ignorant. Recently there have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack, will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. This is not possible and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Mulidde bulungi yagamba muganda we Abyarimaana nti va ku ŋŋombo z'abasiru omanye omwami ono yakyasinza okuvuma mu nsi yonna Yoseri yakyasinza okuvuma ayita abantu idiots hopeless n'abayita ne pigs kati gwali eyo atamanyi Museveni yaani dakulumbuye ovume ng'ekibanja kyo bagenda kitwala dakulumbuye ovume ngo bwajja babusaanyaawo omwami ono yagamba yabyogera ebigambo mu 1993 naye ng'akimanyi bulungi nnyo Paulo Kagame Fred Rejema n'abalala amazo bateekateeka okubawa ensimbi okubawa emmundu n'okubawongera ku make agagenda okulumba eggwanga lya Rwanda baliwambe kye yakola yamanya nti okukiwamba Rwanda olina kusooka kutta mukulembeze mu 1993 kyennyini omwami ono n'akabinja kakaaba yeekera ke yasindika kasooka ne kateega ennyonyi y'omukulembeze wa Rwanda ng'ava mu kulukuŋŋaanwa East Africa ne bakuba ennyonyi eyo kiziuka ku kisaawe Entebbe ennyonyi negwa ne mufiiramu owa Burundi n'olwa Rwanda genocide netandika e Rwanda mpaka na Kati Kagame ne bawamba naye ng'ebigambo bino yabigobyogera mu 93 94 ne batandika okulwana There have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack, will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. This is not possible and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Yagamba tekisoboka era tekiribeerawo oyo propaganda ne blackmail n'abantu abasiru aboogera ebigambo ebyo mu bigambo bya Yusuf Tabasiro mutano wa Kalekezi mu mwaka gwa 1994 omwami onatukiza ambition ye ngate yali asubiza musajja mune muganda we tekiribaawo kati gwali emengo ng'oyogerera amafuukule nga kyoyogerako tokimanyi nkubuulidde obuganda buyogeddwa okuva ku ndagaano y'Olukumuwenda ng'abeefuulira baganda bannaabwe tosobola kuŋŋamba nti information gyenfuna okuva dde wano nga ngimanyi ngiyisa n'oŋŋamba nti nzija ku mutimbagano okwogera bitakwatagana ntumidde ku muganda wange Sezi Kaddu Mukasa yali omukiise wange Emityana gye balako gy'otuusaako engalo gyo nakuwulidde ng'oyogera ebigambo ebitansanyusiza ng'obuuza omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu kunze mukulu Kaddu Mukasa wabeera mu parliament ebisanja bibiri njala kubuuza ekitundu ky'Emityana gye nsibuka wakikolera kikubona wankiikirirako tona kiwakikolera gw'omu ku baganda abagawumbidde aboogera ensonga nga mwekkiriranya mwe n'omwenyereketa ng'omuto amazeewo kubanga ekigambo kikulemye okwogera
omuganda teyekkiriranya naye mutudde ku miwumba gya keeke n'ensimbi olw'okuba mwe mwamala mutandise okwekkiriranya abaganda lwe mulizuula nti buganda esaanawo nga n'ekisibye okutwala uganda buganda na kabaka deni ojja kukkiriza nze okugamba nti numba busirumba buganda numba mayiga ng'omuntu n'akakiiko kakafuga emmenga akabbi 2016 endagaano ya Mayiga yaggwako teyasayiningibwa Museveni kenyini namugamba tajja kuvaako nakati kwali kati njala kutegeeza mukulu Kaddu Mukasa nze nekozesa nganze omuntu mu Uganda ayagala ensi yange era ayagala Buganda tewali ankozesa ndi muwagizi w'enkyukakyuka era omuwagizi wa National Unity Platform period teri ankozesa. Do you copy that? Never ever ask anyone as such a question that who is Lumbuye. Amanya gangenze Lumbuye Fred Kajubi omusajja yeddira empindi atuludde myaka amanya ensonga za Buganda nga bajjajja balwana Buganda ne babukunganya okubuja bwali mukawugira akatono obugazi yokutuka masaze 18 yenze chinkakatako musemateka wa Buganda atali muwandike chinkakatako mu kitibwa kya Buganda ekiwe ekiwandike ekimbwa ku buli mukolo nti abaana baleero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abafirira eggwanga lyaffe toddanga yo wadde okwogera wadde okuyisa ekigambo okamwako ng'ogera ku kigambo kye bayita Lumbuye kubanga mmwe abatusibyeko omusajja ne banyabi bannammwe abali emmengo period ndozo kitegedde ndi wadde mbokwogera ku nsonga zonna nakugamba nti Ssaabasajja Kabaka bw'ayazika omuntu obuvunaanyizibwa aba mugambye mulamulirako susi kusaanyaawo omukulu atudde emmengo wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssaalo ngoga mulengejja yajja kusaanyaawo Buganda kubanga musajja Munyarwanda si musajja Muganda mission y'okusaanyaawo Ssaabasajja ekyaliwo era ngenda kusaba n'obwombefu obw'ekitalo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda mutabani wa Muteesa muzukulu wa Mwanga wonna woli okusinzira ku nteekateeka n'ebyo byonna ebyolekeddwa abasajja n'abakazi benjogeddeko n'abamakubidde amasimu bangamba nti empewo za Buganda zikyaliwo okusinziira ku bituuti eby'enjawulo nazo zikkiriziganya n'ebigambo by'enjogera nti at least ogira okuba olusiisira gy'olina okubeera kubanga n'omala onolinya ekigere mu Buganda omulundi oguddako oyinza obutaddamu kukkirizibwa kufuluma nsiyo era oyinza okukomekkerezebwa nga oluswiddemu akaba kubanga enteekateeka namutayika weeri olwabo abo Abaganda abaagala ekyoja mu miro olw'okuba nti bo bamanyi nti Yoseri bw'abawa akasente kano bo bagenda gaggawala baleke bannaabwe nga baavu ngera weekyali mu ntandikwa Abaganda abaali mu ndagaano y'Olukumi n'abaaliwo mu biseera by'amakoloni nti baalya mu Baganda balya mu Buganda olukwe ne bafuna amataka n'ensimbi n'obukulu ne beerabira Obuganda obwabwe kati goboveeri munnaye ng'olinganga abatisse entula ezaakunye ng'olumba Lumbuye kubanga takimanyi era temuddamu kuwa bantu bano budde mbogambe kubanga tebamanyi ate amanyi tamanyi abeera muyizi mu muyigirize lwala litegeera nti empewo efuwa omuntu agenze mu lumbe kwe kutambulanga n'ekizibaawo yensonga lwaki ti omuntu bw'agenda okusulyako munne ku lumbe agenda n'ekizibaawo kubanga empewo etuuka ekiseera n'esukka ku muliro oguba gukumiddwa ogw'olumbe ogubeezabeezawo abantu kyekitambuza abantu n'ebizibaawo kati gwe bw'obanga oli eyo simanyi sijui nzaani simanyi sijui omala biseera nga anyiigira mu nzikiza teri agenda kulaba Charles Peter Mayiga omala biseera nga anyiigira mu nzikiza teri agenda kulaba oli mu luko olusanyawo Ssaabasajja Kabaka gwe Charles Peter Mayiga Kiwalabe Male David Wassajja Sarah Kagere Agnes Nabaloga John Katende n'abasajja abalala bali mu Buganda abeefula nti mumusinga okutegeera abo nno wengenda okutandikira program eyaleero mukimanyi bulungi nnyo nti meetings embeeramu n'omusajja Yoseti Bahabura tubasale mutano wakajeze nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe mutula ne Muteesa ku ngeri y'okutta Ssaabasajja engeri nagibawa esembyo gye mwagala okukola era mukimanyi bulungi nnyo mugendo kikola yensonga lwaki ennaku zino zonna obadde oteeseteese okuteekawo omukolo gwa birthday oteeka ebintu byonna bikola bibuzaabuza abantu osikane media yonna ogiteekeko osasula abantu ku media okulumbalumbuye naye nze sina kizibu lyayagala gye kubanga eno mmere ya muwogo era ekiri atabala kyekirya n'asigadde wakasina buzibu nja kulwana naawe kati nga sinagenda eyo njala kutegeeza mukulu nga ngenda ku information entuufu
boboli musajja muganda nga bwogamba era oganda tuli katikkiro mu Buganda Kabaka kwasaddamula abakuwadde kumulamulirako ne bwagamba nti endagaano yeweddeko oyina okuzza ebyakuwadde obize mu ofisi wagano bizzo okulira mu 7 ekyo tojja kyegaana mukulu mu kuswaza Obuganda obumalawo wakola ensobi n'olabisa Ssaabasajja Kabaka okujja byamayo yasemokokero kubyali byabisikiddwa omulangira alindiridde Namulondo oba omulangira yenna andinda okusinkira kitaawe tamulisibwako wadde mpaka ng'atusiza emyaka egyetegerera obanga kitaawe asazeewo nti omulangira ono alabikeko eri abantu bamutegeere mwagenda ne mukolagana ne state ne muhakinga fayiro za Ssaabasajja Kabaka ne mulabisa omumbe ne mulabisa omulangira ono ne n'omuzane mulabisa kati mukulu njagala kutegeeza omaze ebbanga ddene nga weerigombera mu ofisi y'Obwakabaka ey'Obwakatikkiro nga weerigombera ku bakozi abakola ku CBS n'abakola ku radio ne ku BBS Telefina bwatuuka okufunisa olubuto omuwandiisi ow'ekyama gwe bayita Shifa erinnya egganda nalirebedde sijja dyogera n'omuzalamu abalongo babiri kati mu Buganda abalongo tebabakweka Mayiga tebakweka balongo nga nenda ugisimufungize bwanga oli Katikkiro vaayo otegeeze Obuganda otegeeze mukyala wako officially wabaliga n'ozaala abalongo ngo bazalire mu ofisi ya Buganda inimagine omusajja omukulu eyita Katikkiro nojjamu engatto nojjamu socks nojjamu empale nojjamu ettayi ne wegadangira mu ofisi wa Katikkiro n'otuko kubaka ku muwandiisi ow'ekyama n'omufunisa olubuto nga nedda muliri mu nsonda wali oli musajja muganda waawe tulwana kuza Obuganda tunoonya emizimu tugizinga okwona obwonefu wa Buganda butandikidde mu ofisi enkulu nojjamu engoye ne wegadangira mu ofisi n'ozaala bano n'otavana kubogera abalongo babyenzi mukaaga family ote bamanyi mukazi ote bamanyi omuwala gwe wazalamu abalongo ensi temumanyi n'abalongo bakwesa kati n'abalongo bookya ate abalongo basala erya Ssaalongo kasitovayo n'Olugano dyewa oba ne Lugano dyogera mu public nti oli Ssaalongo ebinaddira gwo n'obitegeera ate olina okubamala either mu Kiganda nga basibiddwa ne bazinibwa oba mu ddiini olina options bbiri ate abalongo kasitaka kutale baweza omwaka nga tebannamalizibwa oba kusibibwa oba kuzinibwa n'erinnya lya Ssaalongo n'otalyewa ate abalongo tebakulira bweru kino kankikubuli wazaala abalongo mu ofisi wa Katikkiro nga ogadanze ne sekretariwo ow'ekyama n'omuzalamu abaana babiri obakwekedde emyezi 6 tuyagala nse bamanye kubanja aragenda ku nsonga entuufu abantu bano bategere bulungi nnyo nti abantu bano tubamanyi bulungi nnyo ekifaananyi nakibalaga lunagana okuta ekifaananyi ekyo for reason nti abaana bano baana bato mu mateeka tekikirizibwa balaga oba kuba postinga ne kanzire mubawo ekifaananyi kino bulungi nnyo mukitegere bulungi nnyo tuke tugende mu maaso abaana beewo twagala Obuganda nga Ssaalongo gamulengeja Charles Peter Mayiga oveeyo amanye abaana bano babawa amanya abaana bano bazinibwe oba bamalizibwe era n'omukyalo ono afunibwa amakofiisho wabeera nga amanyikiddwa nti mukyala wo namba 2 eyazaala abalongo bano balina okumalirizibwa nga ne nabugi simufungize kati Ssaalongo Charles Peter Mayiga wasaanya nga sinavaawo mu katundu mbake kamu wetwogerere essaawa zino okimanyi bulungi nnyo nti Buganda ng'eggwanga lyetongodde ku bwalyo lirina oluyimba lirina nebbendeweera lirina n'omukulembeze Ssaabasajja Kabaka naye wetwogerere essaawa zino Buganda tesolooza musolo ekyo kimanyikiddwa mu butasolooza musolo naye nga kagendere ng'omukadde akogga kubanga Buganda yandibadde yeesinga n'okuba ng'efuna mu kufuna mu kintu kino naye yalemesebwa olw'okuba nti abakulembeze ab'ekiboggwe abaleeteddwa emmengo mwe muleese obuzibu buno nga n'ebintu byonna ebyasabibwa okuddizibwa ku Buganda byonna ate byaddamu ne bitundibwa ng'ebyapa n'amataka kati mukulu essaawa zino omuntu ayitibwa Omuganda yandibadde ayagala okumanya kiki era olukiiko lwa Buganda lw'okulembera lwaga nti olukulembera luteesa lutya ku nsonga y'emmwanyi ezaggiddwa ku banyiriza abaziyimiridde ebbanga kitandika kitya Buganda bakubuuza betwasomaga batubuuzanga nti what is the cash crop of Uganda batugambanga mmwanyi na cotton oba mmwanyi ne pamba naye ng'ekituufu bakimanyanga ati emmwanyi zisibuka mu Buganda si kitundu kirala kyonna ekya Uganda kiddamu emmwanyi ky'amaguzi Abaganda bajjajjaffe kwe baagulanga amataka kwe bawasanga abakazi kwe baagulanga buli kimu kye beetaaga wepo n'okufuna ensimbi ez'ensibo zaakulaakulanye ng'eggwanga kati bwe kibanga n'ekirime bajjajjaffe kye baalima ku kibooko kubanga emmwanyi zino zaali za kibooko abatakimanyi njagala mumpulirize bulungi omuzungu bwe yali ng'aleeta emmwanyi zino tekyali kyangu nnyo kuziteeka mu bantu zirima wadde Abaganda twali balimi naye twalina ebirime byaffe nga tulima mmere yakutunda na kulyako
ng'ebyamaguzi ebiriwo tubimanyi bulungi twali basajja balunzi n'emmwanyi zino omuzungu ziteeka mu saturation zibeerewo zaaliza bajjajjaffe baakuba embwoko okulimu emmwanyi zino okubanga weeziri ne batulugunyizibwa okutuusa ne bazifunamu kye bakifunemu kati essaawa zino omwami Joseph Tibahabula Tabasale mutano wa Kalekezi yaleeta ng'akozesa mafiya we Petit ne batwala emmwanyi za Uganda naddala eza Buganda kuba tugera ekizibu kyonna kiri mu Buganda 90% emmwanyi ezoogerwako ziri mu Buganda teziri mu bitundu birala nkiddamu 90% emmwanyi ezoogerwako ziri mu Buganda olw'okuba nti mukama Joseph Tabasale mutano wa Kalekezi ayagala kuba omusumaali ogusembayo mu coffin okwavuwaliza ddala Omuganda kwe kugamba nti n'emmwanyi zennyini okuzitunda katale k'esiyona n'ozigula mu Uganda yazijje ku bannannyinizo n'abajjako obuyinza n'agamba nti obuyinza aweddiza ng'ayita mu musajja ono omukyalo omuyitale gwe bayita Petit olukiiko lwa Buganda terunaavayo wadde okukola statement wadde okutuula okwekalakaasa bamme ba parliament abasinga obungi bagawumbidde batono baakavaayo okwogera ensonga zino gwe nga Buganda nannyini kirime kino era nga wekisiisidde mulamu akigwolina era endagaano eno ogina mukono ki waajogeddeko ki tewali kubanga mukama wo ye nannyini bbiiwe eno tewali muntu mulala era tusirise tubadde tukyali awo ng'emmwanyi nazo zigenze Buganda terina nsimbi wetwogerera essaawa zino omuntu yandiyagadde okumanya Buganda yandifunye etya ensimbi Buganda yandibadde efuna ensimbi ku bintu byayo kubanga bwe twogera ku history ebyafaayo n'ebifo ebirambulwa Buganda wano mu Africa y'ensi erina ebyafaayo ebinnonovu era ebyafaayo ebyogerwako mu nsi yonna nga bitambulira ddala okuva ku bajjajjaffe mu 1400 okutuuka kati mu 2022 ebiraga obuwangwa n'ennono wepo n'ebyennyini ebintu ebyakozesebwanga bajjajjaffe mu myaka egyo muno mwe muli ensozi omuli ebibira omuli ebiyiriro omuli embiri omuli n'ebintu byennyini ebyazimba bajjajjaffe kuno kwe kulina amasiro ag'ekasubi owawummulizibwa owaterekebwa Ssekabaka bino byonna ze tuyita cultural sites oba cultural tourist site essaawa zino we twogera tewali kintu kyonna mu Buganda kijjamu nsimbi z'abalambuzi kiki ekyatuuka ku Buganda era kiki ekyatuuka ku Bwakabaka bwa Buganda mu ligimu yo Charles Peter Mayiga wetwogerera essaawa zino ettaka eriko ebiyiriro Buganda kwe yandibadde efuna shares ku masannyalaze agakozesebwa tewali wadde omuntu agiwadde omunwe ogukuba ekinyonyi tewali kubanga ebintu byonna byabbibwa bwe nvaawo ne ŋŋenda nti amataka gonna aga Buganda agaliko cultural sites gonna gatundiddwa gagulizibwa basajja Banyarwanda nga go gatunzeeyo Mayiga Charles Peter Mayiga ne banno tugenze n'olubiri lwakuba nti katuba tutaddeko yadde ng'omubi omubi n'olubiri nalwo lwandibadde lwagenda dda singa kusikuleekaana kwayo kulobega bya Bannayuganda kwandibadde olubiri lwagenda dda kubanga era walutundayo ng'okolaga ne mukwano gwo David Wasajja omusajja omutola okutunda olubiri amasiro g'ekasubi mwagatunda mu bibajjo bajjo era tegaggwanga n'okulambula kwayimirizibwa tekyali alambula kati Buganda ejjawo ensimbi z'ogamba nti oddukanya gavumenti okujja nga sere ziva mu gavumenti ya wakati ya Yosef mutabani wa Kalekezi kati tugenze mu ttaka erimu eryatundibwa wadde wali nga tonnajja mu ofiise mwe mwali ettaka ly'emunyonyo mujjukire nti ettaka ly'emunyonyo lino okutudde munyonyo kuno Sudiri kwe yazimba hoteri gaggadde ettaka lino lya Buganda bwoya era olibuuza Sudiri Lupaleri omusajja omuyindi eyajja n'obupapula bwa premier era ali muvuzi wa taxi e Bungereza ettaka lino alijja luddawa mukama we Joseph Tibahabula Tabasale mutano wa Kalekezi ensi yate muzeze byensanga bisibe ye yamuwa ettaka lino nga n'ebyapa siroza nti abirina ne balinnya eggere mu byobuwangwa byali mu kitundu ekyo kwe kusaawo n'okusaanyawo ebintu byaffe byonna ebyaliwo newaaliwo agomokera amaato ga Kabaka ag'empaka nawo ne batwalawo n'abantu bennyini Abaganda abali ku ttaka ne bagobebwawo nga nabo gye simufungize oli ajja kubuuza Sudiri agira mu bintu bya Buganda ettaka erisinga obungi okuli ebintu bya Sudiri ttaka lya Buganda ng'ate Sudiri tukimanyi mukozi wa Museveni nga ebuzabuzanga anaaba olw'ensonga nti toyinza mulaba ku ndagaano yonna nga yasayiniza ettaka kubanga balina omuntu gwe bakozesa ebiseera bisinga mbadde mulaba omwami ng'atambula ne Sudiri buli wamu wabalaga omwami ono namubagambyeko olunaku lwajjo omwami ono njagala mubalaga musajja munubbi bamuyita Ahmed Bongo yoyo Ahmed Bongo oyo ye muntu ali wakati wa Museveni ne yoyo kambalego Ahmed Bongo ye musajja gwe tuyita middleman ali wakati wa Sudiri ne Museveni mu bintu by'okubba amataka okutambuza ensimbi ozijja mu State House oziwa Sudiri
era oyinza okunoonya Sudiri sente zino azifuna atya ono yakwata ensimbi za Sudiri nga Museveni azimuwadde n'azimu ogenda okuzimba akeedi okugula amataka g'abantu n'okubba ebintu bya Uganda n'ebya Buganda bakozesa oyo mwami gwe bayita Ahmed Bongo. Ono yaliko manager wa banka ya Sudiri gye bayita Crane Bank era mula mivuyo egisinga obungi atambula ne Sudiri mu mivuyo egisinga obungi omwami ono atambula ne Sudiri mu parliament abeerayo ne weewuunye ono mu parliament akolayo ngaani era jjangaani kubanga ex official Museveni kennyini yabatudde mula bulungi nnyo oyo ex official abatudde ku lwa Museveni so si lwa muntu yenna ono ye muntu ayisibwamu ensimbi empya n'enkadde. Sudiri zakozesa okuzimba hotel okuzimba amasomero okuzimba hotel wepo n'okutwala ebintu bya Buganda lw'ettaka kwe liyimiddde culture sites. Wetwogerere essaawa zino Sudiri ali mu kugugubana n'olukiiko lw'Entebbe okutwala ettaka lya Nalubaale wagenda okuzimba hoteli bwayeemu ttane z'ettaka naye nga tewali amunyiga kubanga akumibwa SFC ng'omwami ono y'omu ku bali emabega w'ekintu ekyo. Kamubalage bulungi nnyo naye ng'ettaka lyonna lya Buganda ne Mayiga tasobola kuva yadde okwogera ku kintu ekyo. Oyo mwami ye Bongo Ahmed oyo yatambuza ensimbi za Museveni okuziwa Sudiri. Tosobola kusanga Sudiri mbwa alina ssente ya Museveni okujjako oyo Bongo Ahmed. Era kati wetwogere essaawa zino mu bitundu by'Entebbe abantu munanjulira Sudiri alina hoteli gy'ayagala okuzimba naye ng'ettaka liibwamu okugibwa gye ligibwa ne baleera baliwa mu Lake Victoria okugaziya nga bwe yakola e Munyonyo teyali bw'atyo naye bajja bayiwa ettaka okufunza ennyanja okuteekako projekiti za Museveni wetwogerera essaawa zino. Omwami oyo yensonga lwaki njagadde mbamulage bulungi mutegere agiramu luddawa. Yensonga lwaki nti Museveni alina akatengo agamba njagala kusooka kujjawo kabaka wa Buganda kubanga amanyi bingi. Ekituufu kiri nti Abaganda ffena basinga obungi tukimanyi nti Ssaabasajja kabaka amanyi bingi naye Ssaabasajja mu kumanya ebingi abantu amwetoolodde munnanga abatya era ekiseka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka. Ssaabasajja okusirikako temulowooza ntalaba alaba era ayagala nnyo ensi ye naye olw'okuba nti munnange akusinga akubisa gw'olina abasajja bano balina emigemera wala ate bamuggyako abasirikale be yali yeesiga era kyovula naye talina ddembe ng'omuntu. So bwe muba muliyo nga munneenya Ssaabasajja yes ekituufu kiri nti twagala tukyogere okukulaakulanya eggwanga n'emirembe ye gye yalowooza Ssaabasajja okuva e Bungereza okujja okwetaba mu lutalo yajjanga omuntu ayagaliza eggwanga Uganda n'Obuganda so teyajjanga omuntu eyali yeeyagalizanga ye omuntu ku lulwe endagaano zonna ze yakola ze simanyi nawe z'otamanyi yazikola ku lw'Abaganda ku lwa Uganda naye omuntu gwe yakolagana naye okukola endagaano zino munnange teyamanya nti kirumira mpi bbiri bw'omukwata ku mutwe guno ng'akyusa bukyusa kawuwo ng'akulumisa omutwe omulala ye mwami Yoseti Bahabula tabusalomutano akalekezi nsi yaleeta atakkiriza kukkiriza ndagaano ze zaakola nga bw'oli ebigambo bino kati bw'obanga oli ebigambo bino yabyogera ng'abyogera na Muganda Omunyarwanda kiki osuubira ku kabaka kyalimu sawa ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. This is not possible and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Omwami yagamba Muganda basibuka mu ggwanga limwe lya Rwanda nti bakugambye amawulire g'owuliriza nti Uganda etegese barefugee Abanyarwanda balumbe Rwanda naye ekyo tekijja kusoboka kubaga amawulire mafu. Kuba myaka faananyi nga Ssaabasajja kabaka yava e Bungereza okujja okwetaba mu lutalo luno ng'akoze endagaano ne Museveni ng'essaawa zino yakamwegezaamu emirundi ebiri okumutta ogwokusatu gwe guno gwennenyeemu eggere ogusembyeyo. Kiki otunuulira empologoma n'ogitunuulira n'ogamba kiki kino ekigenda era kyosooka ompulirize bulungi nnyo. Ssaabasajja kabaka yawakyali Sipiita Mayiga dda mulamulirako Buganda ng'ensi erabeera ensi n'esanyuka naye ng'akimanyi bulungi nnyo mission yagala okumutta y'omusajja gwe yawaddamula n'abamuli emmengo ne bannyina abamuwe mali baagala kumutta bwe basiba Museveni ne bakola plan kati gw'osuubira omusajja ayogera ebigambo bino ne yeekyusa agenda kuba akola ki kati gwe ali agawumbidde ngoloza byenjogera tebirina makulu oba tebirina nsa lino lwe kinatuuka mu ddiiro lero gy'okutegeera nti eyatwalula yasirira dda kati nno wano sigenda kuba nti nyongerako kangende ku information endala njala muntagingire wano Andrew Mwenda
Andrew Mwenda mutaginge atenga buli jomba gama tibana basajja brain za monke nga muloza nsaga ekitufu kiri nti bana basajja brain za monke obwongo bayina butono atere entegera yawe ya Mungu ba buli jomba ganti brain za monke ate bayina kawo mentality nga muloza nsaga labe ekifana kino ono mukulu yazze ku mukolo yazze n'omuggo ogulunde ente yazze ku mukolo gwa birthday ya mutabani we yazze n'omuggo ogulunde ente kimbaga nti brain za monke kabayina kawo mentality a full man with a master azina omugo ku pate ogwente ogulunde nebaga bano bayina kawo mentality however much ambaso bayina degree nega obwongo bayina kawo mentality. Hope everyone is understanding kati muulira bulungi nyo information. Andrew Mwenda bwe navayo wano nenkubuulira nenkutegeeza nti wali mu lukwe olutta mu namawulire omusipaana sumi abantu balooza nti nsaaga kati muulize bannayuganda mutegere bulungi nnyo Andrew Mwenda yani. Andrew Mwenda mulabe ebitundu bingi nga yambala uniform z'amagye ono ekojja wa Muhoozi Kanyirugaba kubanga yali mwanyina wa mukyala azaala Muhoozi Kanyirupama. Ono Andrew Mwenda mutabani we yamuwa obuyinza 10 ku 10 okuggulawo kye tuyita safe house. Andrew Mwenda operating safe house eri mu bitundu ku kitu eri ku Ntebero odyoko mu bitundu bye Seguku Andrew Mwenda jalina safe house mwa operating la okutta yeke nnyini nga yekwatiddemu n'okuwamba n'okutulugunya okusingira ddala abaana abaganda. Nchiddamu Andrew Mwenda, the uncle to Muhoozi Kanyirugaba, he was given 100% authority to operate a safe house or a torture chamber in the areas of Seguku. Himself, he participated in torture, kidnapping the Baganda people in Uganda, and they have been tortured, others have been killed and dumped in unknown areas. Uganda, nchibadidde mu Luzungu. Muhoozi Kanyirugaba yawakojjawo obuyinza okugulawo safe house Seguku. Seguku kitundu kya Buganda era kirimu eby'Kabaka by'obuwanga bingi naye bakifuula residential areas nga abasinga obungi banyampi babbe ettaka lino. Muhoozi yamuwa obuyinza nga mutabani we okuba nti operating safe house eno era nga omukulu ono akulira ekibinja ky'aba SFC kyalagiranga ye okuba nti addukanya safe house eno ye kennyini yenyigira mu kutta n'okutulugunya. Kigambibwa nti buli lunaku ekitono nnyo drone zireeta abantu abatusukka mu bataano naye ate abazirabako okusinziira ku doodi zange abaana bana basinga obungi babazaayo nga bafu era ne baziikibwa mu bitundu ebyesudde Buganda. Kitegeeza nti omwami bwanga akidnappinga natta abantu bano bamala obba kidnappinga n'abatta basulibwa mu bitundu bye Mubende ku 9 oba weyite mu Mubende mu 9 wali akatunumba ke tuyita swamp wali akatunumba ke tuyita akolusenyu ono Andrew Mwenda nga bwe nabagamba nti mutabani we ne mukoddomi waabwe oli lwaboogo basula mu bitundu ebiri eyo mu mbalala nga bwe nabalaga kandi baka video kano bakakyali muno nkabalagika naye engeri yemu Andrew Mwenda gyakolamu emirimu gye egy'okutulugunya n'okutta bannayuganda. So kika video kakano wano kakyali mu bulungi kati kano kekako video mutabani mugundi Odrek lwabogo ne mutabani ne mukoddomi bakola kane Andrew Mwenda alina the same system eyo etta abantu ne batwala basula embende mu 9 mu lutobazi gyabaziika oyo gwe bayita Andrew Mwenda gomulaba omusajja omunyarwanda eyeyita omusajja omutoolo oba omusajja omunyoro. Andrew Mwenda musajja munyarwanda eyekola ki eyekwese nti musajja muki munyoro oba mutoolo nenga ate musajja munyarwanda awedde emirimu. Tugenze maaso osigenda kulwawo bino byonna babikola okujjawo abaganda mpola nga battibwa nenga teri wadde muntu ayogera. Ekisinga obubi nti omukulu ono emirambo gino agisula Mubende mu 9 nga amaze gitta ye kennyini yenyigiramu ng'aweereddwa obuyinza okuva mu mutabani we nga bakozesa ekitongole ekitali mateeka kya SFC okutulugunya n'okutta abantu be bajja mu bitundu ebyenjawulo muno bakolera omukisa gw'okufuna ensimbi okuzijja mu bagagga n'okutta kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti be bali mu buyinza era kyovula nti atambula n'emiggo ku mukolo amanyi n'okufuluma n'akuba abantu emiggo era ebiseera ebisinga tasula mu makaaga olw'ensonga nti amakaaga akimanyi nti yali tageti atera kusula mu Speak Resort e Munyonyo oba okusula ku Kabira Country Club gy'atera okuba nga gyakasibira era ng'atambula n'abamukuuma ab'emmundu basatu okuba nti ali mu kutya okw'enjawulo. Oyo no ye Andrew Mwenda gwe mubadde mulowooza nti munnamawulire so nga ate musajja mutemu awedde emirimu. Seguku area we wali empuku oba wali ekitugiro ky'abantu Andrew Mwenda kya operating ng'omuntu ku orders za muki
ku orders z'omusajja gwe bayita mutabani we. Ndoza kambaddemu ekifaananyi kino mukire bulungi nnyo, mutegere bulungi nnyo. Saagala mugende ate ekifaananyi tekishwa kirabyeyo munga ekizuuminge. Yoyo Andrew Mwenda ng'alina omuggo mbaga nti brain za monke batambula n'emmundu ate batambula n'emiggo wuyo. Omuggo gugu agulina Andrew Mwenda. Alina omuggo. Gugu kupate ku mazaalibwa ga mutabani we. Kino ekikulekule. Yoyo Andrew Mwenda alina safe house esseguku mwattira abaana ba Buganda. Alright, ngenze maaso. Yoseri tibahabura tabasira mutano wakalekeze njimanyi kuno kwoli era ompulira bulungi nnyo. Njagala ensetegeere nti mutu esibyeko ate mwagala kusaanyawo Buganda naye mfunye information okuva mu nsolima zange oba mu mpuuna malunguze nga zindaga nti muteekateeka okwagala okujja okuteesa ne Buganda ku nsonga nti mumaze okitegeera mutulugunyiza Abaganda mubasse mubaggyeko amataka mubatuteeko buli kimu ne bwe mudda mu bisenge byo murealizinga nti wadde mulina obuyinza muli mu State House Omuganda asigala yafuga eggwanga Uganda economically, socially, politically. Kino kanchi bagambe. Ono yevumbika ne yetebeka ku bukulembeze b'eggwanga balina enteekateeka ne ba generals be okuba nti baagala kuteesa na Buganda kubanga ekintu kibatuddemu. Kikiko basinzidde kibatuddemu. Wetwogera Yoseti bahabura tabasira mutano wakalekezi convoy gye mulaba etambula kuliko ne toy ennene. Omwami ono takyabera mu mmotoka ye official. Kuliko emmotoka ey'ekika kya Peugeot. Subaru ne buzaabuza olumwe beera mu mmotoka eddako maaso oba eziri wakati ng'eri enkalu bataddemu ekintu ekifaananiza Museveni nga si yalimu kubanga akweka nnyo akimanyi nti abamunoonya bangi. Ono yakasukka enfunda nnya nga baagala mujjawo ne yeekweka. Kati emmotoka gy'atambulamu ya kika kya Subaru eri temumulabaze mujja mulabamu. Era ebiseera bisinga bagenda okudda ewaka. Olumu lwabagenda ofuluma emizimu gyene gimugamba mukulu tofuluma kuba kati nga olwokuna lw'olowedde. Omwami ono yalina okugenda ku State House Entebbe Nakasero. Agenda ofuluma bw'ati n'atula mu mmotoka n'asooka yali tanatula mu mmotoka n'atunula mu bire waggulu ndowooza emizimu gyene gimugamba mukulu togenda. Era ku lwokuna yadda bulungi mu State House n'atuula mpaka bwe saawera ssaawa nnya ez'ekiro ne balyoka bamukunguzza ne balyoka bamutwala gye yalaga ku olwo lunaku naye nga ekikulu akimanyi bulungi nnyo nti emizimu gye gimuyimirizzaawo naye ate gituuka ekiseera gikuvaamu. Kati kiki ekiriwo fiya gy'alimu? Batuuse ekiseera ne bakkiriza nti ne bwe tunaakola tutya nga tetusinda sapoti y'Abaganda tuba tumala biseera. Tubasse, tubaavuwazizza, tubaggyeko amataka naye Abaganda bagaanye. Tugezezzaako okubawa enguzi abamu kigaanye. Agenti wa Mayiga agezezzaako okukola buli kimu ekisoboka okubanga abuzaabuza oteeka emikolo egy'enjawulo emmengo okukola buli kimu ekisoboka nakyo kigaanye. Kubanga nze mbafuukidde ekyambikwa. Era kyova olaba nti ekibuuzo Mukulu Kaddu Mukasa kye yabuuzizza si kyabadde ku program. Kyabadde kiteyadde ku program. Mukulu wasanya Kalo Charles Peter Mayiga yasindise omuwandiisi we ng'amulabe ku TV n'agamba otwala ekibuuzo kyo okiwe Kaddu Mukasa akibuuze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era omwami yalese ekibuuzo ekyo yazadduka okuva mu kibuzimbe kya Bulange n'ayingira Masenge ekibuuzo n'ayagala akiwaani n'akiwa Kaddu Mukasa tekyabadde ku program kubanga Mayiga ali ku pressure. Nze Mayiga sikulinaako buzibu bwate tukwana ku omu tetuva mu kika kyekimu. Ekizibu kyange kyemmanyi nti abayita Abaganda abamu muli mu luko olusanya Obuganda ng'abasajja abaasookawo abaakozesebwa abazungu okufuna amataka amanene okuva mu Buganda bo ne bagaggawala ku lwabwe ne beerabira Buganda kati nammwe kye muliko yenza okola kinkulwana. Sisobola kuwemula wadde okuvuma ekyo sikisobola just inclusioning out n'okubulya ebintu ebituufu by'olina okutegeera. Okiwulira bulungi? Yensobola kyenkubulya ebintu bino sina lutalo nawe kubanga sikubanja tomanya naye kyenkubanja kiri ekintu kimu ve mmengo nga ndabo gisimufungize otuddize ddamula yaffe ogiddize Kabaka nnyiniyo balonde omuntu omulajja okuddukanya Obuganda kubanga Obuganda obusaanyizaawo morale kali kyogisaanyizaawo lwebuzaabuza nga Afukana banoozaala balongo n'ogaana obbamaliriza n'ogaana obbategeeza eggwanga nga ne mukyala wa wakatamanyi nti olina abalongo bazana mu sekuritale wo nakyo n'okibuzaabuza okumala ebbanga ddene. Kyokka n'osindika ebyenjo bijje birumbirumbi omala biseera ng'anyiigira mu nzikiza kubanga teri ajja kukulaba. Okitegedde bulungi? Kati Museveni yategedde nti Abaganda ne bwanaakola atya alina okwogera nabo which is too late. One, olukiiko lwa Buganda oluli emmenge essaawa zino lufu lwalondebwa Mayiga kubanga bw'oyagala okuteesa nabo oyagala teesa n'abamasaza nabo basinga nsowole nabo bafu antiru nga bwe balizo oluvingiddwa oyagala teesa n'abakulu b'ebika abasinga obungi nabo bafu abasinga obungi nsowole. Mayiga ali emmengo
Nisowole naye mufu bamugobadde mu 2016 endagaano Jumayi unyingi bagisazaamu. Ogenda teesa nani? Ogenda teesa n'abaani? Ensozi zaffe kuliko emisambwa, amayinja gonna mwaga kuba ne mugaasa. Emiti ne mugisaanyaawo, entobazi ne muzisaanyaawo, mussa abaana ba Buganda. Kabaka yennyini mwegezeza mu mutta, mulowooza musiru tategeera. Ogenda kuteesa nani? Mugume ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Buli mukulembeze yenna abaddeko mu Uganda eyeeteeka mu Buganda n'ayagala obusaanyaawo amaliriza Aduse emisinde. Teri agenda kuteesa naawe ku nsonga kubanga mwe temukimanyi nti omutima kye kisinga obukulu mu mubiri gw'omuntu. Buganda gwe mutima gwa Uganda. Buli lw'okinywa Omuganda oba okinywa Uganda. Buli lw'otta Omuganda oba osse Uganda. Njagala kubuulira ebitundu 85 ku buli 100 ensimbi ezikola mu ggwanga lyonna ez'omusolo ziva mu Buganda. Bani abasasula omusolo? Bannayuganda abasangibwa mu Buganda nga bakozesa ettaka lya Buganda n'ebizimbe bya Buganda. Kati mukulu goba otuula n'okajjala nga Kamuja ali ku malaalo tamanyi nti munda wali omusajja oba omukazi ow'amaanyi yafa gwe baateekaawo n'okinekkiriza obugere bw'oti ng'olowooza nti ogenda kunyigiriza Buganda bangi nnyo bagituddeko bamaze badduse. Era naawe kyekiseera kitunda ng'ogenda kuteesa naye kubanga emmengo wafu. Abambejja b'odiringa nabo nsowole. Omulangira David Wasajja gw'odiringa naye nsowole. Mayiga musajja munyala twamutegeera naye nsowole. Olukiiko lwa Buganda n'abantu b'amasaza bonna abaliyo abasinga obungi n'abeesigo bonna abafu. Basajja ba Kabaka ab'ensonga baagoba emmengo ne bakatikkira baawumula. Kati mukulu nakyo tugamba gumira pressure yo time yetuuse mugende. Ekyo kyonga kimaze sagala kirwa kututegeeza mbu mugenda kuteesa tiwali kye tugenda kuteesa nammwe. Tuteese ekintu kimu ng'obuyinza buzze mu bantu. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze wa Buganda omukulu ye Ssaabasajja Kabaka gumwagala okutta ate gweyagala okuteesa naye ku ddiru ki? Mwami abaloga akatayiro. Awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Okay. Ensonga endala yino. Nzize mbagamba lunye nti waliwo ekirowoozo Museveni kyalina ne babbi banne okutwala eggwanga lya Uganda baliteekemu amanyano nga mulowooza nsaaga. Kati njala bategeeza. Olunaku lwajjo okutokwabadde kukuza mazaalibwa gwa Mumpembe Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga nedda. Kwabadde mu butongole kulongoosa na kutema mpenda yakweddiza Uganda bonga Abanyarwanda. So si birthday. Kubanga ono musajja Katamira Jjobyo Muhoozi Laaga gwe baleese okudda mu bigere bya kitaawe. Kati kamba tegeeze abantu bonna bwe mwalabye abasinga obungi era njagala mudde mwetegereze ababadde Lugogo n'ababadde Kollo ebitundu ku 9 ku buli 10 n'ababadde Kollo bonna Banyarwanda abakolera mu church z'abantu abakolera mu government ya Museveni omuli eyakayanja omuli ya Bujingo omuli ya Serwadda. Njagala tegeeza Obuganda abasajja n'abakazi abeeyita Abaganda be balina empuku z'Abanyarwanda era nga babatadde mu kusomesebwa okwenjawulo n'obayigiriza obulombolombo n'ennono mu Bwakabaka ne mu Buganda batwale Uganda nga linda bugisimufungize. Bujingo mpuku y'Abanyarwanda, Serwadda mpuku y'Abanyarwanda, Kayanja mpuku y'Abanyarwanda. Kati bonna babadde ebitundu 9 ku buli 10 badde Kollo bonna Banyarwanda. Tugenze ku mukolo gwadde mutuufu wali ku cricket oval. Balamba Rugahale gwe musajja omu eyawa mission okusanya abasajja Abaganda abagagga era ngo wasembayo okutta gwali mu lukwe ye mukulu BMK nanyini African Hotel noyagala n'okutta muwala we naku zino yadduka oluvanyuma mu information. Munnanga mwosiwukidde ng'ekita ekitava ku ssengejjero oyogera ebigambo bingi leero tusena okugamba nti oxygen gwossa Muhoozi omulamu yita Museveni. Munnange toli wa kitalo nga gwe bw'olowooza twali tulabye abanene emirembe engalo. Jesus waliwo yamuyita Jesus yamala natta disciple we kubayita Olanya. Kati gwe musajja mukulu omusiiwuufu atanadde akaana akasala ebyayi mu luggya ogamba mbu ossa Muhoozi oxygen naye nga wasomera ludda mukulu.
nabagamba ano omusajja oyo nebuuzo badulanga bitulire makerere bwe yasoma simanyi bikomo x simanyi ina kosi gye yasoma simanyi bagiyita kosi eri awo tetegereka gye yasoma naye nga bamutula ebibuuzo ate yabakwatanga abaana ababoola mukulu kendeza ku bigambo ebigambo ina bingi nnyo wano mu Buganda mu Uganda mukama wo Muhoozi Kanyarugaba tasobola fuga Uganda kyobo ina okusooka okumanya ekyokubiri ne munaleeta banyonde mamalero ne mbayiwo mu Uganda wali kigenda kubeerawo kizibu ensi ebalaba tukimanyi bulungi nnyo nti already nekireese omukulu oli azza akawungeezi bali bamusuubira gye teyazazze leero kyonna ekigenda otuuka wonja kibagamba mu wiiki ejja kibabateesezza kunja kibaganja ekibanja kifunye mukimanye nti bali mu official handling over our country to Rwandese era buli yali atya okwogera ekigambo Rwandese oba ate ekigambo Rwanda kitegere nti eyakwawula esiridde mujja kuvayo ng'obudde bugenze nga Kyagulanyi bwe yabagambye kati otwogerera essaawa zino abantu bonna abazze erugogo ku cricket oval ebitundu 80 bonna Banyarwanda bavudde mu kyaki ez'enjawulo era nga basombeddwa ababaddemu ng'abatonotono abaweereddwa ensimbi bo olwamaze okulya emmere ne soda ne bagamba nti ffe twagala genda Balamu ne Muhoozi ne balagira tewali muntu afuluma okujjako ayingira era abantu babawambye mpaka kiro okutuusa omukololo gwawedde njala tutwala obuvunaanyizibwa buno otegeeza buli muyimbi yeetabye mu kivulu ekyo yayimbye muganda wange waliwo gwenda byayogedde bigambo bingi nnyo naye sijja kunenya kubanga embanga gy'onywa si mbanga yeeyogera ennaku zino era stress nnyingi nnyo wasindika famire mu Amerika bakakuma visa emirundi 3 egigenda mu Amerika olina stress tukimanye embanga gy'oyogeza kubanga mu kunywa embanga tolina kukwatira nsawo ebigambo byogere ne video tezivaayo kinabaga nti okola video ngenda kubira emyaka na myaka ebigambo by'oyogedde bivoola naye tetulina buzibu naawe namwe abayimbi ababaddeyo ku kivulu ekyo mukama basaasire kubanga temumanyi kyemugendako kubanga temukitegeera Abanyarwanda eggwanga officially balirangidde bagenda ditwala nabagamba nti amagye ga UPDF tegakyaliwo waliwo SFC y'Abanyarwanda mwakirabyeko nembagamba polisi tukyagina ejjudde Banyarwanda mukirabyeko omukyala gomalabe gwakuzza majje oyo abadde ali mu parliament oyo omukyala gomalabe yayikayikanga amata agafudde omukyala wa Muhoozi simanyi banamba meka so yabadde alina okukuza mukazi we amuteke ku ssali amwagalako oyo ne tembala biseera muka Muhoozi mukulu Felix Kuraije wayogedde bigambo bingi naye nkusaasidde muganda wange nkusaasidde Museveni akukozesa otuuka okubanga ofunye ekizibu ky'ensuula togenda kifuna gye bujjakaawo nga public tekyayagala kumanya oba wafudde oba tewafunye ekizibu nga tekyali asobola kubira dda akalulu Felix Kuraije amanyi ku video kuno kuonya nakutegeeza ebigo byakugambye okwogera byajjawo credibility yo yonna to the extent eri kintu kyebagenda okukola ojja mulambo gugenda kuswala nkikuddamu Felix Kuraije eno video ejja kubeera omulambo gugenda kuswala nga tekyali agwogerako babakwadde statement ojjogera ekisiru nga tomanyi Felix Kuraije enkubulya muganda Museveni agenda akukozesezza n'okola statement gyewakozesezza against amuwala gwe barepresent bamuto kyalinga omulambo gugenda kuswala nga very soon gujja kulabikako kyo nkikubulya according to the information which I have omulambo gugenda kuswala nga tiri wadde asobola okukubira kajjambo kubanga ojja kuba owedde ekyo nno nga nkimaze kati nga bwe nti buli muyimbi yenna yabaddeyo munnange sigenda boogera kubanga nkimanyi okuyimba gwe mulimu gwammwe naye ate mukimanye nabaga muli basawo ate mulina obuvunaanyizibwa mu ggwanga buli lwodda n'otunda omwoyo gw'eri sitaani ajja kuddizaamu muliro ndooza muwulira omuliro abamu agenze mu kuyimba eyo nga temutegedde naye njala kwebaza nnyo John Black muganda wange webale kubeera musajja mugumu mu Nansi n'ogaana okuyimba njala kwebaza nnyo muganda wange Spice Dana ekikolwa kyewayolesezza okugaana ssere za Muhoozi n'ogaana okugenda okuyimba mwanyinaze webale nnyo n'abalala besaategedde abagaanye okuyimba mwebale Ghana genda ku John Black ne Spice Dana big up mwebale Ghana kuyimba abasigadde mugenda okuyimba nina ebintu byamuona njala biba buli bulungi nnyo nga sinagira kuba na information nyingi nnyo simba wakati tugenze mu maaso so teyabadde birthday yabadde launch eyabachwezi automatically otwala Uganda naye ndowooza musaaga kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti ebiseera bisinga ensi bwe bikuka tewabaawo agigaana kubikuka kati wali okulya ekkombe sowaani kitalo nnyo kitalo mabeere n'omugumba ayonsa buli eyayita top NRM official eyakiise ku mukolo ogwo koobere ng'oli w'amagye njagala kubikira balina okunywa ku mazzi
buli NRM top official eyazze ku mukolo ne munnamaje yabaddewo munnange eyo basime nga bwe nabaga mu video eri eyo teyabadde pate yabadde nkwaso kabadde kanyeebwa okusinzira ku drone zange ez'enjawulo zantegeezezza nti omutabuzi wa Katwa super akatabula mu State House Nakasero ngono ye mutabuzi eyatabula akatwa mu soda eyajjawo omugenzi Nobo Mawoyombo yalabiseko ku mukolo ogwo eyabadde obulungi nnyo era ng'ekyamulese yasindikiddwa ng'alina tageti z'abantu specifically ziyabadde okutagetinga mwebale kunywa soda ne munywa ka whisky ne munywa ka wayini ne mukwavula ebikubi ebifi by'enkoko ne munywa ne mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo naye buli yabaddemu ku mukolo nga baakuyise NRM top official n'abasirikale abaddewo ab'amaanyi ng'ekikulu okimanyi wadde baakuyise naye nga muli mutima okimanyi muhoozi tasobola kufuga nga ne muhoozi akimanyi wadde baakuyise nga mu mutima okimanyi Museveni wamukoowa era nga naawe okimanyi naye nga baakuwadde kaadi n'ojja Mukama akuwummuza kisa omusajja akyasinze okutabula akatwa on behalf of Museveni omusajja omukongo yabaddewo ku mukolo ogwo empajja agabamu akatwa eri very sophisticated to the extent n'omugenzi Nobo Mayombwe bamuletera soda nga musibe bulungi nnyo nga ne gasi mwali namwesumulira namunywa naye okumala omunywa enywa bbiri Mayombwe n'atumira ne yaliwo okulaba mukama we kiki ekimusse bamukwata ng'omusajja oyo alaba eyabadde ku mukolo gwa muhoozi n'akwata bodyguard wa Muyombo n'amunywesa balansi wa soda yasigalawo ne bodyguard wa Nobo Mayombwe naye n'azikirira n'ayitaawo baba wadde soda mwanywedde ne mwesumululira ne babawa amazzi ne muganywa ne mugeesumulula ne mukwavula ebifi by'enkoko awo nganza omukatuliki nkuba obukubi kabonero ne ŋŋamba nti tulisisinkana mu nsi endala etali n'ey'oku nsi kubanga mwagala nnyo okulya ate temwekengera ekituufu kiri nti eyabadde birthday yabadde kulonkinga muhoozi ekirala yabadde main point of getting all those who are Muhoozi project and Museveni and those anti-Museveni but some of them they are pretending that they love Museveni or they love Muhoozi. That was a meeting point for your death. If you want to know the real information about this, buli muntu yatendiza omukolo gwo nkuwadde emyezi 6 oba emyezi 8 bumutatandika kuwulira nga mutandise okuwulira obulala mujja kuwulira Lumbuye mulalu ekintu bonna babadde mumanyi bulungi gy'oli yabaddewo ba government official aba NRM ne ba top officials aba NRM mujja kuwulira nga mutandise okufunamu omuziki mu mubiri muli eyali tayambala jacket ng'owulira empewo misira byamusana owulira empewo owulira ebigere bikunyonyogera amaaso gakutwakaala enviri bw'ozisanya tezikyatereera amagulu gakumenyeka galinganga olujegere lw'eggaali oluweddeko olujegere lw'eggaali nga ennanga eweddeko amanyi olupaka nga teweetegeera oli awo olootaloota abasezi nga bagoba ojja kuba ogenze ekyo kyo nkikubuulidde kubanga kabadde katego kakufuneko top chemical mixer yabaddewo era omukolo yagukoze bulungi nnyo n'amala n'agenda so kyeki kyabadde ekikulu mu kyonna naye nga mukuliko eyo abasigadde mujja kuba bulungi temufaayo kati wano ngenze ku sayidi y'abantu mwenna abagenze okuyimba n'abatagenze kuyimba KCCA gye muyita Kampala State Council baka Capital City Authority ne mukulu waayo Elias Lukwago n'abalala eno enteekateeka gye bayina eri abayimbi mwenna nga sinagenda ku information endala bino byammwe mu mateeka amapya agabagiddwa naddala okujja abasajja n'abakazi abayimba music mu Uganda kubanga music asinga obungi abeera mu Buganda wano wenjagala okwasa nga sinagenda walla wonna nga sinagenda maaso kanyisewo akantu kano katono nnyo muganda wange Alimpa Ronald webale kuyimba omweyogereze takusuza kayanzi omuvubuka gwe bayita Case simanyi oba yasoma amawulire n'oli muwa oba mwanyina wa girlfriend we gwe bayita Simaina Sani Baka one yesiga ebizigo ne bimuyitirira ku katamayikala kintufu gyalimu gwe bayita Zahara Toto. These are non-professional journalists bano babanonda ku street ne bajja ne basoma bukosi bw'amawulire kati mukulu Alimpa Ronald we bale kuyimba
njala kugamba ekigambo kiteba muntu wakutiisa si buli muntu asobola okuyimba bw'oba Katonda yakuwadde talent n'oyimba n'ovaayo. Don't be scared of anyone. Continue singing. Write your own songs. Don't be intimidated. 90% of all artists in Uganda batandikira ku nyimba ezitali zaabwe. To remind you, lwaki karaoke yaliwo abantu bayiganga okuyimba n'okugegenya ennyimba nga bayigira mu karaoke bayimbira ennyimba z'abantu balala okufuna experience n'okuwawula amaloboozi. Kati gwe baga nti wayimba oluyimba lwa radio, that's not the problem. Eyo original composition yo gisigaleko. Don't be scared. Keizi tomwa budde kubanga Keizi tasobola kuwandika wadde ekitontome. Ne wabazze ku program tasobola wadde kuba nti alina specific program gyawandise ku lupapula nga zino zempandiika. No, tasobola. Ajja buzzi kwogera bigambo byala bimusanyusa. Wano tasobola si muyimbi, si muzanyi wa firimu, n'amawulire si munnamawulire. Talina kyali. Mukati muganda wange ali Mparolandi. Please don't be scared of anyone. Continue composing your own songs. Tobaako gwotya. Kyewakoze tekimenya mateeka. Oba wakopinze, it's not a problem as long as wayimbye ekintu nekisukka n'abaali baga nti bakiyimba bwe kyakirina okubeerawo. Continue with it. Kensi yakwadde ennaku 8 oba wiiki emu. Kati oyo njala mugamba akagambo katono nnyo sitera nnyo kwogera bigambo bino ninjala munsonyiwemu. Keizi ne baba ng'ali mu kikolo ekyaffe eky'abantu abakulu. Omukyala aga nti anze kansirike Keizi yimba. Keizi tasobola kuyimba wadde chorus. Nga tuli mu kikolo eky'abakulu. Omukyala aga nti sigenda kuyimba oba kansirike ngenze mu silence. Keizi tasobola kuyimba wadde bigambo bisatu. Ng'omukyala agenze kansirike Keizi yimba waawo. Tasobola. Kati abantu nga tebakumalira budde. Kubanga ekisooka omwana oyo obwongo mulalu talina bwongo takumalira budde. Geyimbe nyimba z'okuba Katonda kye yakuwadde. Ekirala abakuvuma endabikayo muganda wange. Omuntu okuvuma endabikayo tokitwala nga kikulwa ensonga. Buli muntu Katonda y'engeri gye yamuleetamu. Ekyokubiri, ekintu kye tusinga okutya ennyo lye tuyita ettaka. Naye ate ettaka mumuva emmere gye tulya ffenna. Kati gobanga music gw'oyimba ayina bayambira n'abasanyusa. Please don't care about your face. Care about the message you're giving to people and care about the outcomes of your music. You get an income to feed yourself and take care of your family. Please don't give them time. Continue. Endabikayo si kyekikulu, message gyowa kyekikulu kubanga basinga obungi tetwagala kulinnya mu ttaka, tetwagala kulikwadde okulu. Era oli muntu ateekawo n'ekiwempe ku lugirwe aleme kuyingiza ttaka. Naye nga yeerabidde nti ettaka mumuva emmere gy'alya mubeezezaawo mukuza. Kati mukulu oba kuvuma sima tofaayo munnange. Eddoboozi ly'oyimba mu Uganda nja n'okuwa amagezi. Eddoboozi ly'oyimba mu Uganda ojja kusimba abayimbi 50 wali buli mwatandika okuleeta voko nga tewali asobola biyimbayo. Wadde okuwulira eddoboozi nga tebalinda. Abasinga obungi mu Uganda tulina badodoomi. Kati oli muyimbi va ku bigambo by'abantu. Keep on. Kati nga mbaleetera amawulire mu abayimbi bavuma abantu. Kampala City Council gano g'amateeka amapya ge yaleese. Galuwa eri abayimbi mwonna. Buli muyimbi yenna KCCA yakugambye buli posta gy'ogenda ositimba mu kibuga ku muti oba ku kisenge ya nusu 100. Naye ng'eyo 100 lusasula mu division y'emu. Bw'ofuluma division ekiba kitegeeza n'okusasula 100 olulala. Banda egenda kubeera ya mitwalo 2. Stage okustaging ewantu nti ogenda kuyimbira ku kalenda wali Makindye olina okusasula kadde kamu kwa City Council. Drive ya mitwalo 5. Naye nga drive eyo ekola mu Bugundi mu division y'emu. Tugenda ku flyers bitano mugenda mu musasula mitwalo 15 mu division y'emu. Ogenda mu division ekiba kitegeeza n'osasula mitwalo 3. Pull-ups za mitwalo 2. Mukitagenda bulungi. Tugenze ku teardrops za mitwalo buli emu ya mitwalo 2 per day. Tugenze ku billboards za mitwalo 5 ya million 5 per year. Kati gwe omuyimbi ali eyo nga weetunda tokyalina abantu mujja kutegeera. Tugenze ku bodaboda. Aba bodaboda mwenna eno message yammwe temanyi kijja. Kampala City Council okusinziira ku ddoboozi zange ez'enjawulo zangambye nti abasinga obungi bagenda bajja mu business olw'ensonga nti ebitundu 80 ku buli 100 aba bodaboda abasinga obungi bodaboda temuvuga zammwe, muvuga z'abakama bammwe. Kati kuteeka epya bya Kampala City Council lisoma liti nti omuvuzi wa bodaboda yenna oteekeddwa okuba nga bodaboda gy'ovuga eri manyago nga kaadi esoma bodaboda ng'esoma manyago kyetuyita kaadi ya boda eteekwa ng'eri manyago. Ekirala oteekeddwa okuba nga olina national identification gye tuyita nangamuntu ng'eri manyago. Ekyokubiri
oteekwa kubanga driving permit gy'olina naye erimanyako okwasaganya ebintu ebyo. Ekirala mugenda kuba musasuli mugenda kuba mugibwako emisoso gya njawulo nnyo kubanga muwandiisa naye nga gino gyonna mufutufu gigenda kuba gimalayo emitwalo 5 egya Uganda ate nga namuyinza obutasobola kukola ki kuba nti musobola okufuna ebisaanyizo bino. Kati kimanye nti bw'oba tolina boda yiyo nga kaadi tesoma manyago kitegeeza yakwalula esiridde omuntu bagenda kukugyamu automatically. Tugenze kuba ina amaduuka mwena mu Kampala etteeka lijja. Oba olina edduuka mu Kampala wonna wooli oteekeddwa okuma KCC egenda kuleetera ekiragiro ekigamba nti ku dduuka lyo kulina okubeerako ze tuyita CCTV camera. Munda mu dduuka bweppo n'ebweru w'edduuka nga kino kigenda kukolebwa nga linda bwe gisimufungize. Ana batakituukiriza ojja kuba tukyasobola kukola mu Kampala bajja kuba bakugyewo. Kati tugenze bulungi ku nsonga endala kinjagala kitegeeza abayimbi abali abyekubye emizimu mutegere nti eyabawolo esiridde agamateeka gajja okujja nga bakansala bagaganya. Tugenze ku nsonga endala. Kati njagala muntagingire omukyalo ono gwe batuyita Natasha muwala wa Museveni. Natasha wagenda n'ogamba nti you don't care about your parents whatever they do to Ugandans. Wagamba tofaayo kola kintu kyonna tolina kyofaayo nga mutaatawo attaba na Uganda abasiba abatulugunya. Natasha mukalugire nali nakwesparing nga nakusonyiwa for God's sake nga nakwesonyiwa naye information gyenfunye ngamba nti oyina akataka kiwafuna emitiyana mu bitundu by'Olugalo nozimbako amaka nozimbako n'ebiyumba olondera y'enkoko naye olwokuba nti kitaawo muze gwakubba ttaka n'ogobaganya abantu n'ennyoko bangambye nti olina enteekateeka ekozesa bbaawo Kalugire ne Antony General kiri wakiwanuka okutandika okubba ettaka mu bitundu by'ewabigalo mitiyana eyo gy'olina ebiyumba by'enkoko era ng'ogenda kutwala amataka g'abantu ku kifuba. Natasha nkuwoningidde ebbanga ddene nnyo nenkutegeeza naye nga towulira kati njagala sooka kugambako olwaliro kitono nnyo ndyoke nzijje ne information endala. Kansoke nseko wano intaneti soke nkusomero kano katono nnyo kubanga ndowooza abantu abasinga obungi mwetaaga okuba nga musomesebwamu lesson etaliemu oba endala muwulize bulungi ne information. Alright. Natasha, recently nali nkwesonyiye ne kati kotadde mu era kati kansoke nkuwoninge ngobodde bujati. The moment kasita nawulira nti otandise okugobaganya abantu ku ttaka ly'ewabigalo mitiyana ngenda kujambulira abantu omwana first born wa muzala mwani nali nakyesonyiwa mujjukira bulungi nnyo nabagamba Natasha mwesonyiye ku lw'omwana gwe yazaala first born atali wa Kalugire ne mwesonyiwa nga njala mbulira kitaka njala kubula Natasha oli mwana Muganda nyoko takubuulira Janet kuno manyi kwali Natasha oli mwana Muganda tuli Munyarwanda nyoko ye Munyarwanda Janet Kembabazi tuli mukyala Munyarwanda oli mukyala Muganda toli mwana wa Yoseti Baholo tabasali mutano wa Kalikezi. You are not. You are Muganda born. Oh, your father, he is a Muganda man called the late James Makumbi is your biological father, not Museveni. History wa tata wa Somalia. Nkugambye kati kankuwe katono nnyo tegere. Nkugambye nkubulidde kitaawo Museveni si kitaawo. Omanyi mumanyira nnyo oli mukazi Muganda. O supportinga nnyoko ne stepfather okutta abaana Abaganda ng'ate oli Muganda. Ulira. Who is Dr. James Makumbi? Dr. James Makumbi, he was born on 12th September 1942 and on 8th January 2018 was a Ugandan physician, politician. He held long-time post at Mulago Referral Hospital in Kampala before he was named the Minister of Health in February 1985. During his tenure as the Health Minister, Makumbi was kidnapped by the Federal Democratic Forces and released after 3 days. Makumbi then represented Bali in the parliament until 2021 when he was defeated by Sulaiman Madada. The Uganda People's Defense Forces then named Makumbi one of the 10 representatives in the 8th parliament in office between 2006 and 2011. He died on 8th January 2018 at a hospital in Kayunga. Oye kitaawo sosi yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kaleskejizi. Do you copy? Kati dde yampulireko nti wasenzo omuntu wadde wajja ekijiiko ku ttaka lye
lyo wali wafu wali mugunde wabigala emitiyana nja kujambulira ensi tata omwana oyo gwolina kati njagala kuga nti kitaawo ye James Makumbi essaawa zino bandi bakuyita Namuleme abandi bakuyita Nantamu so si Natasha. You are not Omunyarwanda, you are not Omunyankore, you are Muganda. Your father is late James Makumbi. Oba wandibadde Nankumbi. Abantu mama bawamba banyoko. Abantu kirawo batta banyoko. Kati gobodda mu State House newe notandika okukuya emizimo gitali gye wamwe. Bwabanga nyoko teyakugamba Janet nti Museveni si kitaawo ye Dr. James Makumbi omugenzi. Kano kowulidde wano mbu Allied Democratic Forces yamuwamba olwo bali bagenda omumalizo mu obutwa. ADF ye Museveni ndozo wulidde Natasha kuno kuoli ne bawo kalugire kwali. Abana bakuwadde amanya gwe Nantabazi. Olidde toddamu kumanyira baganda banno toli munyankole toli mu Nyoro toli munyarwanda oli mukazi muganda. Taata oye mugenzi Dr. James Makumbi. Olidde bulungi kati ndabenga okutte kutaka kibe kijiiko kutaka lyofu emitiyana wali wabigalo nja kuddambulira ensi. Omwana asoka muzala mwani nalina kwasonyiwa dda ne kasita mfunye information okuva emitiyana wano ne banga nti opulaninga okukozesa bbaawo kalugire okutandika otulugunya abatuuze bwe wasanga ku ttaka mu bitundu by'wabigala emitiyana nze gye nsiroka tutafafagana naawe mpulidde bulungi kati mukyala Nankumbi muwala wa Janet muwala wa Dr. James Makumbi ndoza oludde history wa kitaawo kamukuddye mu luganda ezo nga tamayi luzungu. Kitaawo ye mugenzi Dr. James Makumbi. Ono yazalibwa nga 12 omwezi ogw'omwenda 1992 wabula n'afa nga nakoze omwezi 8 January 2018. Ono yali musawo omutendekero omukugu. Ono nno yakolako ng'omukulu akulira eddwaliro ly'e Mulago mu Kampala era yawewako obwa minisita mu gavumenti ya Musanji wa musajja munne mu 1995. Era mbiseera bino omwami ono yakolanga minisita ow'ebyobulamu yawambibwa amagye ga kitaawo aga ADF. Oluvannyuma nnaku 3 ne bamuta awo we bamuweera akanyo kawulire bamuwambira ennaku 3. Era ono yakiikirako ebitundu by'ebbaale mu paaliyamenti okutuuka 2021 Sulaiman Mbadala yamujja mu bukulembeze era ne bamuteekako okukiikirirako k'amagye mu paaliyamenti okutuuka munna katulalo yamuyita ng'amaze omuwa obutwa wali Allied Democratic Forces yakirawo yamutira kubanga badde akimanyi nti omwana siwe era kino kibadde tekimanyikiddwa nzijjayo kimu ku kimu buli ajja no tawanya Obuganda tujja kwambula. Kati mukulu owulidde you are no longer Natasha, you are Nankumbi or Namuleme, but you are supporting your mother and your stepdad to kill your fellow Baganda. You are not a Munyankore, you are not a Munyarwanda, you are Muganda, you are not a Munyarwanda, you are Muganda. Do you copy Natasha, the so-called Natasha? You are not a Munyarwanda, you are not a Munyankore, you are a Muganda woman. Nankumbi, do you copy? Or Namuleme, whatever name they are going to nickname you to give you. You are not Museveni's daughter. And if you dare disturb people in Mitiana, especially in Wabigaro, that you want to grab around using Chiriwa Chuanuka and your husband Karujiri, I'm going to expose to the public the father of your first son or daughter. I'm going to expose you. Olidde temuddamu okumanyira bantu. Ngenze maaso awo nno ndowooza nvuddewo ngenze ku nsonga endala naye obudde nga bugenze nnyo. Alright, byamuhozi bibagambye venue bakozesezza yaggwanga bali balina gisasula tebagisasudde. Ne mbagamba ndowooza abantu basombi mukitegedde abasinga obungi badde Banyarwanda. Era ndowooza kyekyo
abasinga obungi bavudde ba refugee Congo aba iso semo ababaddemu Pastor Bujingo ne bannemu abategedde bulungi nnyo bwe mba mwagala kutegeera ekituufu kiri nti era ndowooza omukolo mwagala bagutadde ku Salt TV ku gwabadde gwokka TV ndala zaaganye ne weewuunya omusajja agamba nti alina sente zasoloza zonna kati mba mwagala kutegeera nti amagye agali mu Uganda agawambibwa obesinga ku kifaananyi kino kuba bulijjo tubagamba muwakana bano bonna abanyarwanda tekuli mu na Uganda UPDF bagitwaladde teriiwo mukitegedde bulungi UPDF teriiwo abona banyarwanda kati n'otunuulira abantu nga bannayuganda abatamanyi nti ettaka muhozi lyabba Bujingo kwakolera ebintu bye ettaka lino kwemuzanyira ebintu bino omusajja asoloza ssente buli lunaku n'abaleka nga muzanyira mu bitoomi bino ne mugamba musaba Katonda bibyo bibyo bitoomi ozinangamu ozina mwana gwe muli mbito musamba buloka mu kanisa mu ttaka lya Buganda muhozi lyatwala ng'omusajja sereza abasolozaamu zeziddukanya M23 n'okulwana e Congo mujja kitegeera kale ng'omukulembeze bwe yatugambye nti buli omu ensonga jjajjuulira nga bw'ajuulira mbadde njagala bannayuganda basinga obungi Mayi baga nti bannayuganda basinga obungi bakkiriza amaze kulabako nkimanyi gye nkoma okujja ku internet kuno okwogera waliwo ebintu bingi ebiremesebwa okukolebwa naye ate bwe nvaawo n'ensooka n'ensirikamu Museveni akola bingi nnyo mukira mutya bwe nsooka n'ensirikamukko abantu bano bamala okutegeera ki ekituufu manyi buli lwe keeping on okujja ku media ebintu bingi tebikolebwa bikolebwa mu ngeri ndala nnyo naye ate bannayuganda tebaguka maaso kati mbadde nina ekirowoozo kino nti nsooka enveeko katono ku media emyezi gyange ebiri oba ebiri oba gumu nsooka enzireko kebbali bannayuganda bategere kye bayita succession nakyo kigenda ogenda maaso nabaga ebintu bagenda bikweka school fees genda kulinnya amafuta gagenda kulinnya emiwendo gy'ebintu genda kulinnya bigenda maaso waliwo n'ebintu ebirina okukolebwa essaawa zino mulyoke mutegere nti ensi gye tulimu sintuufu ate mulina okwerwanako simanyi mbadde njagala nsooka enzireko kebbaliko omwezi nga gumu nga nsirisi naye nga kwendi ku internet mba ndaba naye nga nfundikira njala nfundikira n'akantu kano kalowoozo nsaba bannayuganda mwenna naddala abali mu industry y'okuyimba n'okuzannya katemba n'emizannyo ffe tetulina lutalo nammwe kubanga buli muntu mwagala afune kyalina okulya ekigula amagala eddiba naye mwe kennyini mwetwalidde abanyarwanda bano okubateeka mu nkwawa zammwe kitya wetwogerera essaawa zino omusajja gwe bayita Muhanji era nyini comedy store ettaka kwazannyira kwakolera ebintu ebyo ttaka lya Buganda abantu bazannyisa emizannyo gye Baganda mwagala kuŋŋamba nti mmwe abazannya comedy n'ebitone byammwe temusobola kwekwatamu ne mukufuna ekitundu ekyanda mwite muzannya comedy wammwe ssente zonna ze muwa Muhanji azikozesa mu kuyamba gavumenti ya Mukama Museveni na kuyamba muhoozi na kuleeta abanyarwanda mu Uganda kyokka mmwe abakola skits abaleeta obwongo ne muteekawo ne musigala nga muli baavu n'atuuka n'okubira essimu naga tojja kuzannya oba tuyagala nkugobye azifu ku ttaka ly'abajjajjammwe njagala bawa ekirowoozo kino waliwo omwami yali akozeko ekintu kino bamuyita Saimu akola ku BBS era ataddewo kampuni eyiye ng'era eyita abazanyi ba comedy bonna ng'akikolera kula bonita Muhanji n'amufukuutiriza ewa Katende ne bagoba Simoni kula bonita n'abantu bonna abali bazanya comedy Muhanji n'abakubira amasimu badduka ewa Simon oyo n'amusuula waliwo bali ba Fun Factory nabo yali ayagala okusuula nabo n'abalemererwa kuba kati tebakyali popular nnyo njala babuuza mu bazanya comedy temusobola kwekwata mwenna bazanya comedy ne muzanya comedy ku lw'Abannayuganda so si ku lw'Abanyarwanda ebifo biri abantu basobola okujja ne bazinde balaba comedy wammwe ekisooka musooke mujjemu enkwe mujjemu pride nti nze nsinga musooke muteko association yammwe
omuli 15 oba 12 muzanye talent yammwe nga mind sente ziva ku mulyango zammwe siza abanyarwanda siza muhanji muhanji is a devil worshiper manyami musajja munyarwanda muhanji talina muganda munayuganda gwayagaliza kufunamu so bukityo ngaba na Uganda bayimbe nyimba bazitunde wani ewasali musale ba comedian zimwe na bazanyi b'emizanyo please mbasaba mufuna association yammwe mutekewo stage yammwe oba ku kalenda emachindye mujipangise mutekewo stage nga nebyo kunywa byammwe nga sentiment koze milioni 10 zafe muzigabane mu lomwena nga tekuli nti gundi yasinga musobola kikola abanyarwanda batwala music industry batuto comedy industry batuta agriculture batuta amaje batute police munasigaza ki You can do it yourself. Don't depend on someone. Ebyuma mu Uganda je biri musobola bigula ku sente ntono muzanye talent ya musia muhanji. Muhanji is a Rwandi who doesn't love Ugandans. That's why he's working with the ISO. Musobola kola ekintu kino kulamo ne mukikola. Muchimanye the moment nga toli independent financially, mentally, baba genda kufuga. So mwe naba comedians, abayimbi, mufune mentality vera independent. Competition is allowed ne muguru jeri. So muganti atasima muhanji, uizi muhanji is a foreigner, is a munyarwanda. Sente za mwazidi, mukole buli chemwe inokola mutekeo independent body ya mwenga taba manyira. Mujja kulaba nga kikundi kye kigude kubanga ba supporting government okubeera wo. Ne ku house project ya adeyo mwena bakubido na bajiddwa ko sente ya bikoze lwachi mukizo kubera nga mudi organizingibwa abayimbi mudde ku mulamu agwa mwe music industry mu nsi yonna mu America kibayita music industry kizanya 25% ku economy ya Uganda ngotadde atabo gattako Hollywood kiyitirira olutuba tugenze mu 50% kati mu Uganda mudi talent za muzitunda temuli independent enough tinze nsobola okuyimbira ne bannabe ntukole kintu bwe kitwa kyamusobola kikola ekyokulabirako njarabo ekyokulabirako wano ani yali amanyi nti Suna asobola okutuuka waatuula Suna abesinga kwani ono Suna obinyanyanya na abesinga kwani namwe musobola kikola is an independent man right now akutensiyo na what about you musobola kikola buli muntu bera independent mbwongobo muve ku besinga ku banyarwanda kuba bagala kutwala nsi yammwe babesinga ku mu resource lwachi babafuna resources zaabwe kati gwo omusajja agenda nosabire wabo jinge sawa zino wakayanja sente ne muziwa ne supporting mu 7 kichemba mbesingako lwachi mu supporting abantu mu college tuta civil obedience mutandiko okuva mu business zaba na banyarwanda akedi muzivemu basi zaba muzivemu business musoka muzivemu for a while musoka mule kigera maso mukwata sente zize mukulima muri emmere yammwe muberewo amasomero gamwe gabalekere musobola okubeera independent mufuna sente bane mukama bakoma takumira mpera Ssaabasajja Kabaka wonna wooli mukama akukingirize abalabebo era njagala bobere mwegendereza nnyo wonna wooli nga nsabe saala eno mukama Katonda nkusaba okuume empologoma ya Buganda okuume n'abalangira n'abambejja abakyawuliriza abakyalina empeka emera tukimanyi nti empologoma weeri nayo erina okweberera mu lw'ensonga nti wadde eri metala w'amayanja era esobola okubayo abatamanya ngamba ngera bakikola ku kitaawe oba Sekabaka Frederick Luwangula Muteesa lubamulumbe Bungereza okumumaliriza era nsaba omukuume yonna gyali era omuwa amaanyi n'okutegeera yeekengere omuntu yenna amusala maaso bamujja wonna waali nti wadde tali mu kisaka kye ekituufu naye ne waali era enkwezenge zisobola omulondola ne zimutuusaako obulabe obw'amaanyi n'olw'ensonga eyo Kabaka Katonda nkusaba ssebo taata kuma omutanda waffe otuggyeko ebizezengere byajja okuwamba ensi otuggyeko enkwenge otuggyeko ensolimo otuggyeko obusaanyi wajja okusanya Buganda Mukama Katonda tukusaba ekikulu kintu ekikutta obudde kinaatera obutta naye tusaba omukulembeze atukulembera mu bwakabaka bwaffe atukulembera mu buwangwa n'ennono omukuume omugye kwabo bonna basinze okwagala omujjako obulamu bwe
kulwa katonda n'ensi yange era kulwa katonda wanga nalamula emirembe amira mukama nkumira bana Uganda mwenda bakuume nanga nkuume nga nesabira kubanga sobola gana kwesabira wadde munsabira nnyo buli omu gyali tegeera nti obuvunanyizibwa bw'okukwatako kyenkanyi tubulekera Kyagulanyi tubulekera Lumbuye ayogera nawe asobola okwogera ku lw'obukakabaka ku lw'ensi yo kubanga ebigambo bibulira agamba nti byobufuzi tebinkwatako bimaliza ne bikwatako mu nfuna ne mu nnyingiza mukama abankumira takumira mpeera mweraba